Hello everyone, good morning. Mulimu basebo ne bannyabo. Naffe tuli bulungi. Nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinziddwa wano ku lusozi Kiwa Mirembe. Ebuga basese. Muje baliko gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga, mwebale ku likinga mukutu. Mwebale nnyo obuwagizi bwammwe bwonna. Bannange comments ezo data. Kwegamba ekintu kino muyina engeri gye mukiwagiramu. Naffe ne mutuwa amaanyi. Thumbs up, yeah? Ekigalo ekyo ekinudde waggulu bannaye buli mukikoonako kireetera okumanya nti emirimu gyaffe mugyagala era mugyetaaga. Bwetyo naffe nga tuba nga twongeramu ku maanyi. Olwaleero mu kikolo n'eddagala obulamu obujjanjabi tugenda kulaba eddagala lyaffe eddungi ennyo erinnansi eriyitibwa oluzibaziba. Mu luzungu liyitibwa Alconea consternafolia era ebitundu ebisinga okukozesebwa bikoola, ekikuta, emirandira ne bustems n'ekikuta ky'emirandira nakyo kikola n'ebibala bikola. Kale oluzibaziba luno abatulumanyi terukula nti lukole muti, lulanda muko, lukula lwebaka. Bwe luba lumeze awantu luwangalira ddala emyaka, lusobola okuwanvuwa ne lukola meters ezisoba mu 10 kati ngene waffe essesenaabiri oluusi gawera naye nga lugenda lweranda nga lulanda bulanzi nga lukulira ku miti emirala. Nalwo lusobola okwetengerera naye nga lubeera luli kave bwe kityo bwe tuba tugamba. So oluzibaziba luno lukola nnyo ku ndwadde empitirivu naye nga ebikoola ebito ebitaano ebisooka bye bisinga okukola obulungi. Tubikolamu amajaani g'oluzibaziba. Enkola y'oluzibaziba eno ebeera nti ofuna ebikoola bino ebito ebitaano ebisooka n'obisekula n'obyanikako akasana kamu n'omala n'obiteeka mu kakonteyina n'omamirirako otuzzi n'otereka okumala ennaku nga 3 awo n'omala n'oyanika luba lumaze okufamentinga kati n'oba ng'ofuna amajaani tosekula awo okunya bukunya ng'olina amajaani go ng'okateeka mu kakonteyina ng'otandika okugakozesa. Lw'amaanyi nnyo mu antibiotics era luyamba nnyo ku inflammations ezirumbagana omubiri okulungula kw'omubiri. Oluzibaziba lukafulumukuta viruses mu ngeri eno abaana abalwadde measles tukozesa nnyo oluzibaziba lino okubajjanjaba. Cancer cells zisobola okuttibwa oluzibaziba luno. Bwe kyokola gwe okozesa amajaani gali ng'oteeka ku chai ng'onywa banaye galabika bulungi, gawooma bulungi, terukaawa, luli odorless, luli tasteless. Kujjako ng'otaddemu ebikoola ebikulukulu bye bikaawakaawamu naye bino ebito tebikaawa. Eriyo abaami abagamba nti tebalina bulungi libido bw'olukozesa erinnya luziyiza ebizimba ebya buli kika tumors. Osobola okulunywa emirundi 2 oba 3 olunaku. Oluzibaziba lukendeeza obulumi mu mubiri era luli antifungal. Abantu abalina obulumi mu nnyingo, arthritis, rheumatism, oluzibaziba lubajjanjaba bulungi. Bano batulina ebinywa ebiruma, erectile dysfunction, abakyala ng'olina kalubirizidwa mu by'okuzaala, kozesa ku majaani g'oluzibaziba. Gwe ganywe gateeka awo mu kifo ky'okugenda okugula oli gw'otegedde aniti oyo gwe gula oluzibaziba lwo lukolera ddala bulungi okusinga n'amajaani kubanga ate lwo luli medicinal effect yalwo nnene nnyo okusinga gano amajaani aga bulijjo ge tukuze tukozesa. Lujjanjaba ebifuba, ebiwundu. Oluzibaziba luno bw'oba nga olugasse ku kitonto lujjanjaba omusujja, ate bw'oba olugasse n'oluvunvu lujjanjaba kabotongo wa buli kika. So mu ddagala lye tuteekeddwa okwekwata
oluzibaziba luno lulimu ebibala bino bikozesebwa okujjanjaba amaaso n'endwadde z'ensusu lwakuba nti oluzibaziba teweetaaga kukozesa ku bakyala ab'embuto. Lulongoosa omusaayi lusobola okukuwaamu embiro singa oba onywedde lungi. Singa oba onywedde lungi lusobola okuteekamu embiro. Osobola okugaaya ku bikoola ebyo. Osobola okugaaya ku bikoola gwe tossa bulungi, olina bi athma ebyo, emimiro gikulumirira, bw'oba olina obukaaba mu kifuba, abakyala infection ebyo, tofuuyisa bulungi, ofuuyisa omusulo nga gwa langi ndala nnyo, gwekozesa oluzibaziba. Abalina menstrual problems, impotence, female sterility, ebyegugunga mu lubuto omwo, gastric ulcers, embuto zitumbiira bw'olwawo okulya ne lukuba engalabi, oluzibaziba lusobola okujjanjaba era n'obeera bulungi. Eri bannaffe abayikirizibwa embiro naddala zino ez'omusaayi, nywa oluzibaziba. Tolina bulungi musaayi, kozesa oluzibaziba. Eriyo bano bangwa ngw'ebigo, alinamu ensimbu, oluzibaziba lulungi nnyo. Oluzibaziba bwe tuba tulukozeemu amajaani gaffe ago, tusobola okuluteeka ku biwundu ne biwona. Abantu abalina emigongo egiruma n'omutwe gukuluma, bw'oba okozesezza oluzibaziba osobola okuyambibwa. Nabagamba lino eddagala egganda kikulu nnyo okuba nga olikozesa tonnafuuka bubi ate n'oba nga oliddiŋŋana, kwegamba gwe liteeka olikozese, buli lw'onywa caayi likozese, ojja kulaba nga embeera ekola ki? Etereera. Eri abantu abo batera okuzimba ebigere, kozesa oluzibaziba. Kozesa oluzibaziba ojja kulaba nga embeera eyo ejja kukakkana. Then eriyo abantu bano batulwala amannyo, tulina ulcers mu kamwa. Ddira ekikuta ky'oluzibaziba eky'omulandira, okikoonekoone, okifumbe, kati amazzi ago obeera ng'onyubunguza mu kamwa, nga bw'omala okusenya ng'onyubunguza mu kamwa. Ojja kulaba ng'ezo embeera zonna zigenze. Ojja kulaba ng'embeera zonna zikoze ki? Zigenze. Kale, eddagala egganda lino tuteekeddwa odyekuumisa ewaka, just in case. Mbagambye abaana abalina measles osobola okugattamu ssere. Oluzibaziba bw'olugattamu ssere ofuna antivirus ennungi ennyo. Antivirus ennungi ennyo esobola okujjanjaba oyo virus aleeta measles. Era bannakazadde eddagala eryo mulyekwate, n'abantu abakulu. Lijjanjabira ddala measles, gw'olabira signs za measles, mwana akulukuta obuyindo, amaaso galeeta ebinyinyi, alina busenyiga obutategeerekeka, abuguma, oluusi akubye bulrashi obutategeerekeka, gwe tolinda. Gwe ddira akajiiko k'oluzibaziba katabule ku mazzi ago obuguma bikkako ddakiika nga 3, mala musengejjere, muwaanywe ekikopo ekimu akigabanyeemu emirundi nga 3 olunaku. Ako ka dry cough ojja kulaba nga kakoze eki? Nga kagenze. So tuteekeddwa okwekuuma nga tuli balamu, kubanga ebisigadde byonna bye tugenda okukola kakube kusamira tulina kubikola nga tuli balamu. So emibiri gyaffe tulina ogikuuma nga tuli balamu. Bajjajja bajja gye tuli, eriyo yali agamba nti nze bajjajja ba mukyala wange buli lwe bajja azirika biki, kubanga omubiri tegukuumiddwa bulungi. Ate bali bajja balina amaanyi. So omubiri olina okugujjanjaba gubeere mulamu, gusobole okusitula amaanyi gali agaba gazze gye guli. So tojja gamba nti gojja kubeera awo yegeyege, olya bitategeerekeka, chips zifuuse chips, nkoko nsiike, kikomando, tova ku kikomando, then bajjajja bajje
nti gwe kutambulire bulungi tebijja kutambulira bulungi. Of course wajja kubaawo okukosebwa kw'omubiri. So eddagala lino ekibandagirisiza okulikozesa mubeere nga mukuuma emibiri egyo nga miramu, tusobole okukola ensonga z'abajjajjaffe nga tuli balamu bulungi era nga tweyagala, nga jjajja kiwanuka ajja n'akutuulako n'ayogera byonna by'ayogedde n'agenda n'osigala ng'oli fine. Okay? Kubanga omubiri gwo mulamu bulungi gukola ki? Gusobola, teguli mu birwadde. Ate nga ngeri nnungi esinga obulungi wejjanjabe nga tonnalwala. So togamba nti kammale okulwala ndyoke nkozese. Nedda. Prevention is better than cure. Okwerinda si buti muganda wange, okugema kukira okuvumula. Kale nno n'olwekyo twongere okwongera mu consciousness mu biki bye tukola na butya bwe tuyisa obulamu bwaffe. Kale bannange, mbaagaliza okubeera obulungi, omutonzi abakuume era abawe emikisa mu byonna bye mukola bitambule bulungi. Yenna alina ekibuuzo oba kyayongerako tekina muzitawaana kiteekawo mu comments. Oluzibaziba gye luli eno ssese aba lwagadde osobola okukola order n'oba ng'osobola okulufuna ne tulukutuusaako kubanga lujjanjaba ebirwadde bingi omuli ne sukaali, diabetes. Abalwadde ba diabetes kwegamba baba basobola odukozesa ne lukakanya embeera nedda mu nteeko. Ate nga si bya kifuba wazira oteeka ku caayi ne bwaba wammata tekirina buzibu. Oteekako n'oba nga gw'onywa bunywi kubanga lukola nnyo in a cold infusion. Kwegamba mu bintu ebiwoluwolu amakulu nti osobola okukwata akajjiko n'okateeka ne mu juice n'oba nga osigala onywa ddagala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bamikwano. Mbaagala obuteerekera. Mwebale weewaawo.